ku ense kwagala ogene mu parliament ebirowozo byo okutabling abana bato nabiri mu kasola mu mwana omwana abweka empumumpu nga okoma ku myaka 13 kasajja isoka emyaka 13 naddam najiweka batena kyolaka nze ebintu byonna nabibeeramu nali mu kifo ky'amaanyi ennyo nendaba baminisita abanoonya pulezidenti ng'ate banoonya nze tebalina access nentulira gavumenti yonna nti olaba minisita gurupu eno ey'abamafiya nebafulya ddala ng'embwa mwena gye mubaddemu ekizibu pulezidenti bamubbako miliyoni za $5 zeyali aleese okusasanya amasanyalaze Moloni n'agenda nga babba ssente bo bwe bali gubafunyisa olubuto mu ssomero mukulu w'essomero gwagoba yafunyisizza olubuto yasigala asomesa n'abalala kakati Moloni n'agenda ne bakiwuuno pulezidenti n'agenda neyewola miliyoni endala 4. What has happened? Era oyo bamubadde bubi tuzemba kubyeko ne bawumulamu kakati nakizuula nti amasanyalaze biki wayalingi yonna nfa emiti gyali bwenkuyege naga nti amakampuni gonna gakozeeko mu energy abachina bakitewali gwongera mirimu oli nakuba essimu mu internal affairs naga nti abo temubajja kati yo gavumenti njikolamu nti nabaga nti nze okukolera mu gavumenti ya president Museveni nga ndi minister nkola ku Mukayuka City Council. I'm not joking. Ati Mukayuka Council oli azze talwamu muvumagana tulina tuyireti people banga mazite. What's the problem? Kwanze nababeera mu nenda batasoma nenda be yasoma nenda batayina magezi kana yampa ebiragiro. Kati experience ye nafuna I hate politics maybe in another government. Nenga abantu bo bajigeze munyo mutabani wo bagenda ne mutabani wo tobagenda mu ebijo musindika tobagenda mu birayo emigo nzena musindika bange ebyo bufuzo biraba we bibi atete binkwatya kuwa abana bange nabasomesa kubeera ba scholars ileti wali siba politician nedda buli omwali uweze kanoti bwato omwana we yakoze tombuli aonyeza kupokuba biri bakola byabo n'abaana balina bomba kati omuntu agamba nti simanyi kitaawo omukuba oluyi yes kati omwana wange njagala nkubuuza when do I sit n'omwana wange ambuli ebyokka nti ntula nabo nti kati ngona ali mu parliament nti kitaawo anvuma akola ki abuse you that rubbish omwana ankola ki era ngere ne batunulya nze sina mulimu mu government kati ogende wa president okumpaabira as who ogeri mpabira ngani nga mukwano gw'omukulembeze w'eggwanga job in government ekyo kyabalema nabaga nti omukazi eyanoba mu bufumbo bo tomusanga ngazina na musajja mu bbala n'omukuba bakutta tekyali bubo. If you want to control over the woman muleka asigale mu maka, the moment you fight me you divorce obata kyamina ko control kati you control me as who amwanda who ani amfuga mu government under who President Museveni anti komuchi ngamfuga ngani nga mukwano gwe kichuka. I respect him as an leader but if you invoke which office do you invoke tinkolawa ngola wani as who so kakati ebintu byamwe nze mbitunula bwenti so far I'm very good nze ndirake ngenda nentunula butabo bwange wakanga buweranga 10 nga bonazi na buwandi naye nga buli kenzi jayo kakwatagana naki lwakubandi mugundi society zammwe ziri upside down nti researcher yali badde afuna a lot of money naye mmwe mulowooza drive your worker go to Mirundi Foundation kola emirimu gyodde y'olweggulo. I can be introduced earlier than a minister nga natuuse mu kitundu. Yesterday bakunganyiza ab'omu Kampala nengenda nembogereramu bakadas mbabuulira ekituufu nabalabye n'omukyala simanyi bamutani oyo kakati nze why do NRM people like me? NRM people like me why? Nti I defend the president but I don't defend the mafias. Era nababulidde
ntize mukalulu mpagira mu omuntu ogwo they like you gwate tobetaga oyagala Museveni am independent tikakati lowooza gwe muli wanogenda mu parliament gye bakutuddemu obugujo ngegenda kubeeramu abantu 15,000 olyogera ddi parliament y'abantu 15,000 ajja kwogera mu nkuberera olyogera ddi ajja kwogera mu kamera. This is one way of demystifying parliament. Edda omuntu yafanga nga talabye ku minister ne bakugamba musawo muganda nga yinzo kagendo kwate minister mu ngalo nga akubula. We have over 70 ministers. It was demystified. Waliwo ne ba minister kakati omanyi nti obwakabaka bwanafuwa kasabaleeta nti buli district eteekawo kabaka waayo era yo gavumenti tebateeka mu miteeko tibwaba aba ku mikolo gya gavumenti kabaka wa gundi yasooka no bonna babawa $1,500,000 bonna bakubibwa special forces kati as a result ekitiibwa is demystified. Ekiti yonna buli okirabangamu batuulebwa where do they sit nti omuntu akapapajjo akabadde MP kapapajjo then to go there for what kubanze nyinzo okulaba ku mukolo nenda banga wajjudde nze mu Uganda sirinya lifuti no ne wakazi house nze mu Uganda sirinya lifuti kubanga lifuti yebako nti abantu 10 basanga mu 20 tewali afuluma kati nange ntambula n'abasiru bakugambye kiwandiikeko ekintu kiwandiikeko nti not more than 10 people 20 gonna ne kayingiramu kakati ngamfira mumwe me I have you see eranze njagala nnyo private sector kyankola bulungi nnyo nti je nayitira ogenda mu government tewali kaliyo wanjocha n'enkyawa government. I'm not excited about going to government. 2 kalakita yammwe nti bakola amagezi. Why do you believe nti mwina crisis kati crisis ye muyina bagana nesi ebwe yali ti constitution ye mu mwaka gikyuse emirundi emeka crisis ye muyina eriemu nti temumanyi roles of people you elect who should be an MP era akolaki the moment bano nabo bakitegeera to the moment you clarify to the population ani asana okubeera MP n'abaabwe tebayitamu but the public would know omubaka parliament akola ki. You find the MPs who have manifestos. Where will you omuntu atayina cent atayina budget money manifesto implementing enachi kibula mugula amasefulia ku byalo mugula simanya abakyala no bawa cent mugula. Is that the role of an MP? Then start a non-government organization. Anybody want to know the performance of an MP aina kwata answered atengo solo generalizing waliwo ababaka abagenda okudda mu byalo nga tayogerangako he has never made his maiden speech in 5 years addayo yes era mu future mbagamba nti abanawangala we shall have time problems in explaining kuba buli osoma Hansard nga waliwo ebbiru eze abo opposition bateesa nnyo abinaali mutebateesa okujja kubasiiku kubo baani abatono kati kitegeeza mu future abaana bali kubuuza first of all wamajjajja waliko mu parliament ndiye naliyo bati wayogerako tebampanga mukisa twali bangi no two abaana bali tubuuza abazukulu how come that ebiteeso byayisibwanga ng'ate ab'oludda libe boogedde abano bawanika mikono kakati bulijjo lwe mutta demokrasi ne mulowooza nze mbawulya bamafia bataddewo lisiti ne sente yaba MPs bebatwala okufuga mbo babatwali babafuge era babadde bagamba what if this man the man who is this Mirundi is spined what if Mirundi reveals our names to the public oba nakabawulira mu 7 kati mwemwe kuba emigo mukola ki bali bakola dalisaaki ne bategeera nti wanani ayina w'amaanyi irrespective of we enali mu banoti era nsobola okubuulira nti ebutambala baagala ayisa kabanda ono tebamwagala bagambye Amelia taliimu gundi nantaba leta hagwandi road bagalani
anti bokati bagala abantu mbubafiiridwa sente nyingi nnyo mu parliament nga bakola ba whistleblowers. Era president yali tayinza kufuna bintu bino mumwete musobola kufuna bintu byenguba why nti bakwata akulu nakwata abantu kasaba kulaba ku social media ngo ina whistleblowing yokoze bajja akulu nakwata ebyange byamulema muyingiza kabuli munnaku satu zokka nakwata ku wamiso satu zokka bwezine mamuobu kadde 10 bwabe bweru oluvanyuma lwennaku satu muobu kadde 10 toyinza kunerega muno neregera mbwerere okujja ngo yine ensonga kakati nkugamba nti bache baliko which is very good when I analyze kasola bango omukazi abadde ne banga bali bulungi natandika okgenda mu malogo nga kati love evudde wezze ku ddogo understand nti chiwedde agenzi obufumbo tebufumbirwa ku ddogo. When you see people powering in money mumutunulire ndebye Lukyamuzi wano mumanyi nti Lukyamuzi bwe yali MP wa Lubaga South yasibanga enjala MP omulamba nga bakola oluguudo Lukyamuzi ng'agenda mu city council n'agenda nti balina oluguudo lwe bagenda okukola najira ku kitwakita nga akyeripieko ng'amanyi nti bagenda opposition MPs used to deliver. Why? They lacked money. Nga bo bakimanyi nti bw'otayogerera abantu bw'otakolera abantu tebajja kuwa. Opposition MPs used to come on merit nga abantu be babawadde. Today sente zokka eziri mu parliament can make you rich. Sente zokka eziri mu parliament ze bafunayo. 2 bamafia babateeka mu sente. 3 ne government bateeka mu sente. Ti government ya president Museveni iringa baby tatunulira amulezi. Hapana. Government ya president Museveni iringa baby tatunulira amulezi tamutunulira gubo bayagala okufa obwavu kolera Museveni. Sente owulya bakusasira baani sibayiba bajjo baani be bazitwala naye abamukolera avuna kubanga lwaki Museveni tasobola kuwa sente nti abamulwanyisa bali naye kakati yebwe akuga nti bakuwe sente bayinza zikuwa bawawaabo. Ekyokubiri opposition yafuna nnyo sente mwena alimu okusinga owena ali mu lwaki. If you give me money less money I have the opportunity to president yokumbuza kakati ono opposition yebwe bamugula bajjo bwe bagula obukofiira bukiba ne babagula bale baba amuwadde 2 bamuwaga kubanga atena okwogera nti nalidde ki sente mukomusajja bamukulya mulo kitala yandu afa kisiri malaya yakwata ettayi yetatya kuswala ye malaya atayagala nnyo abantu baje bwokuba endulu mbadde mbanyonyola teze siri excited na bintu ebyo hapana kati ababba covid bo bali kufamu zaabwe bebase baguze ebizimbe byabwe kati abanyampi bebatambula beboogera manyi omunyampi era mpandisa akatabo kange nti abalusula and the banyampi politics omunyampi yakkiriza responsibility gyatakoze tewolaba miyinga dduka ayogera oga nti mu education center ezabuliddemu yazirina bali bebase kakati nze okunkozesa ekintu kyesiriddeeko mu bulamu bwange tekiriimu ate nange sikikozesa muntu kati ebintu bingi byendaba mu byobufuzi bya leero byesisobola as an individual nti nyina okufukamira nfukamirira ono nkole ki ate tewali ke bakuwaayo kuba mafia y'abano y'abajozi bajoga ti buli akoze nabo agenda abakaaba kakati nze nga ndi musajja musiraamu kiki ekinsiikisa lwaki ngenda bakafiiri mbasiikira embizi bwe batakusasula oyomba basemba nibaganga nti olabika nogirya wagiridde kani bona obabeera muto olina ekyogenda bafunamu and you lose your freedom bate balabwa bali ku faamu zaabwe bafuuwa mikka baba ku TV nga banywa wayini ne balaba embwa zaabwe ne balaba abalusula ne balaba abanyampi baabwe omunyampi kabaka bwafuuwa oba omugabe nga babawaga nti nze nkikoze nsonyiwe kunsiire nga oli yakikoze kati nzaaloga nsi yange ebyo tebikkiriza omanyi weemanya mbyobufuzi batuga nti weemanye
mulimu ebintu byenkuga nti ekyo ne bwompa sente mmeka obwongo bwange mbumanyi fall out sibisobola. Era abaana bagambye abo ab'omu kibuga nemega nti obuzibu mu businga obukulu mumulowooza nti obukulembeze bwa sente. Abantu bano batuuse okulowooza nti sente tugula kibalaba amafia babbye buli wamu tibalowooza when you have money. Mulimu abanaku abajja okujja naye ng'obusungu bwe bakwinako tobulabanga. Nze mbaga nti abookya ennyama ku ssabo abajja okwokyawo ennyama yogera nti jajja yasaddaasa omuntu walabeka abali ku loola abagenza okuba essabo abalyawo ennyama kati oyinza okukozesa abantu nga baakukyawo obujoozi bwo naye nga gwojooga naye nga ewaka gwe sabujekiti mu kyaki gwe sabujekiti mu kwalula abalongo gwe sabujekiti. Era nkibagamba nti bino bibagulamu abantu nze sibyewuunya mu byobufuzi tukimanyi. If a leader humiliates those who deliver committed service to him or her, if a party humiliates those who deliver committed and dedicated service to it, we will end up using mercenaries. Nababuuza nti nze nabagenda noonyeza Museveni kalulu sinoonyeza beemupe bayenaalemu boyo noonyeza yenga muntu Nankabirwa agamba pulezidenti nti muzeeyike watusuubiza kakati mba noonyeza kyakalulu twaligambye nti ekitutwalisa ababaka ba palamenti abangi mu palamenti bayise ebiteeso bya NRM amala bagula. Why should I help somebody yegwe bagula nga waggula? Lwaki ngenda nenjogereza omukazi nensasula buli kimu nga akabooza nguza kaguze kati kangule malaya expert mu ekyo. Gwe tetenkanya obwe tetenkanya. Because the essence of having NRM MPs is to ensure ne fulaga beala nti mugenda mukolera agenda akolera ekibiina kyammwe. Not kakati Nankabirwa yamala babasabira sente ku buli kiteeso muzeeyike watusuubiza kati I have no time to nze seti kabizibu bitali byange mu government nondamu omuntu oku nabagambye yonna gyenja okugenda sogera ku mpaka wa parliament seti kabizibu bye nze ndi ku Museveni yekka. Era nabagambye timunsotyanga nnyo omuntu afa n'akuleetera erinnya kitaawo bwafa ofuuka mulekwa nnyoko bwafa kojjaawo bwafa ofuukaani musigalanga bwoba exactly. Kati nze bagenda kuŋŋamba nti kasajja ka Museveni nga gavumenti egudde tunoonya busajja bwa Museveni bagenda kuŋŋamba ko tunoonya abannankabirwa. MPs don't tell me I cannot waste my life on MPs. 3 bwenjawula Museveni mu MPs seti kabizibu bya local MP afene bizibu leera ife nyanguyira kubanga nabagenda nti luuku mwewe babazanyidde mu Kampala ye second stronghold of NRM abenali kyabalimu okutegeera ti mu Kampala bumbairamu abalonzi million 2 ne mufunako abalonzi million 1 oba emitwalo 8 district mmekaze Butambala ina abalonzi million manya emitwalo 4 ate bonna temujja bawangula. Lakai district ina abalonzi bameka oyinza okusanga 3 kitundu ye district ye mukyala kakati bw'obanga okuŋŋanyiza obululu mu Kampala omuli million z'abalonzi 2 n'okuŋŋaanyako 8 oba okubye district mmeka ez'emitwalo 2 obozi ate NRM ekibiina kyemmanyi mu nsi ekirina support mu capital city tikisangika. Why? Abantu bakitegeera lwaki NRM ina support mu capital city nti abamagye gaba gavumenti embi zonna amakanda abadde bagasimbawa mu Kampala. When you go to the villages bamanyi ba yusi UPC wingers tebalabangayo kubaki okujjako mu Wotton areas naye wano waliwo omusajja buli ssaawa 9 ng'akwata ekikapu kye n'emmundu tanyega muntu n'ayingira ekikuubo. Buli omu ateekamu sente mulembe kyogo ogwo obate kuno obate tu nga mulina okweraliza sente mu nnyumba mubatuukira nga mulina nga tebabba njoze eziri mazzi tebazibbanga fe twalina ekinnya waka mututereka engoye nga musulamu sente naye nga olina okusula ne sente ekiro
zebakonkona abaserikale zona abawa bazze kusolozanga ni mayumba bakwata omugole ng'ayita ensimbi ne bagawona gyevuna nini abo abasajja babukedde abo bakulu byabo bali mu ngabo ne baga nti abajasi bajje omugole mu motoka ne bamukunyulako omukwano. You see wano gindi omanye Ndeeba bwe twayitangawo Ndeeba twayitangawo gundi Falkland nga Kalanda lukasaze mu luguudo Emengo. I don't remember how Mengo used to operate kubanga eri awona wonna lyali gundi lyali maje ekibuga kyonna ekyomugundi waliwo abaserikale lwe baagenda ne bakola operation Kabobwe eyo yonna ne beetisa abakazi emifaliso ne baleeta mu lubiri kubawasa kifuba. Paulo Muwanga n'afulumya statement nti abagamba nti bababbye mu operation eyo mwenna mujje mu lubiri. Edi yali eki ziba ziwere essaawa 9 baziriokero najja yalina dereva wenga wakugulu kumu n'abagamba nti bw'obanga yenna abakazi babiri omujasi n'akusaba kacyakaleko n'omu muwe muganda wo bw'obanga oyina esaati 2 omujasi najja atwaleko emu muwe muganda wo naye nga bo balina babiri n'abaga nti ate mmwe abaganda muli ndogoyi bamala gikuba n'etambula nyabo nitugenda mu press conference Muwanga nga atuyise babba abantu awo bonna ogundi Muwanga n'atubuuza bugasebo waliwo naga nti walabyeko embuzi ziyinza okuyita mu musiri gwa lumonde ne zisalya ku malagala zaaliddeko waliwo yajjawo omukazi waawo pulezidenti agenza okujja mu 96 ngaawo wonna lubaga gendi tewali muntu n'omu popopo yali yakubeera kalina y'amaanyi nnyo baagigana okutunda mu lubiri. So therefore kakati ebyo NRM yabifiirwa nti all of the strong organizations ezibadde mu Kampala Wutodani bonna bamwe be NRM bakatongole bani nababuza ne mbagamba ndi gamba buli teri muntu kansala oba muntu wa mu Kampala owe NRM atafuna ko sente za Katumba William yali mu Wutoda owannanyini gundi kati awakule nnume naye walabe konga NRM epangisiza basi nga balina gye batwala abantu bamupangisa bamanyi tebajja muli ako sente to serve NRM you are punished ne bw'oba oyina hole eyiyo ewo siwe bapangisa bwe tebakuwa NRM mwana tasekera amuleze kakati Sekitto mbadde nsitadde Sekitto oyo nabagati Sekitto ne Kayondo ba DP Sekitto bamukwatya buseruka mu Buyeekera yaveruzira kwa Amnesty yamala kusonyibwa kisonyo Sekitto najja mu Kasiita n'atabangula Kasiita in one incident president wa Kenya Uhuru yamala wane ennaku 4 nga Sekitto ne Kayondo bakunza abasuubuzi baggaddewo. How can you close the shops when the president of Kenya nga mweyambisa mwalo gwe is here? You would even seek audience mu musisinkani. Kenyatta yamala genda Sekitto naggulawo. Sekitto kati bamulese wa DP ne Kayondo wa DP. Mwe batandika Kasiita NRM mubeerawa kubanga president yakwatako emiliyoni 3 naziwa Kasiita banka yaabwe n'abawe ekyuma ekyokya egundi n'abakolera ki naye mmwe mubeera luddawa where the NRMs politics you must market yourself. If you don't market it kugula biga how kakati nababuuziza ti president yabalondamu omuntu Kanyeke n'amutwala naye mwakoze yo kupate lukwakutayinza kutuuza kanso ejjo kuwandikira president kumwebaza ti omukuffe but you leaders aba Kampala mwaje muwandikidde ku president ebbaluwa mwanunga mutuddewo wakine bwaba soda okugamba president nti omu ku bannaffe amu mu kibuga wamuwadde obwa minister no. Kakati how do you expect the people to vote you nga gojjabuzi kugula binga because you have the money? Sente zibayigirize fe tulina bye tuyita ebyebikiro mu byobufuzi tuyita pre-admission kitegeeza tewaliwo ekintu kyotunulira nekikweyoleka naye ng'ojja kiraba naye nga tekyetegereza nabaga nti kasita Mandela yava mu kkomera nga tasibye bugwa bwa ngatto omuserikale w'amakomera omuzungu
nakubira Mandela salute nafukamira nasiba obuguwa bw'engatto bategera South Africa eteredde kuba baali babaddeko mukkomera wotegera yali abaddeko mukkomera tabuuza prison warden ng'ayimiridde tekabagwamu wotegera omuntu yagenda keruzira abuuza afende ng'afukamidde kakati for 27 years Mandela yali abafukamirira but when he got out golozani yamugamba nti obugwabwerabire omusibe discipline jobera nako it was a prediction that something is going to happen in the future naye gwe tukitegeererawo nti sente bazigabye esemba bule ne bajoga bule ne bafula butinga buli tteeka lyonna embooko evuga esemba bule nagambye abaana bange nti okukula kibi sekikuba naye awaaba eyakubanga box najjayo pisto namulabye nga alina ekigongonga embooko yavuze neyekweka mu binnya by'emmese ayita gonde Hanifa Kawooya akubwako yero gaalo nga nenika ya yero ne stocks ne sikati ya yero bamugunzo omweru mpomukono oyinza n'okusanga Kawooya takubwangako musajja luyi kabasi yatemye ye alipoti kusomera nga terina gulawo yadduse mu electoral commission nga denomination why do you believe that the first family has failed, has lacks a mechanism to solve the issue between Kaguta ne mwala wa Kuteesa? Those are pre-missionaries. Where is that mechanism? Omuntu asobola kulekera munne ate n'abantu ne bagamba nti mubaleke kati sente bazigaba obuyinza ne babukozesa ne bafula butinga amateeka kati embooko yeeramula kirungi nnyo mu ggwanga nze buli lwenda babanubbi nga batwala nga banoonya sekatawa mu mutwala ateese n'abanubbi mwe muveewo eyaguze ettaka lyabwe we baziika mukwate sekatawe yaguze ettaka lyabwe mumukwasa abanubbi mubaviire ayogere nabo atyayo ekyanti yakoze kirungi nedda sekatawe atyayo ki sekatawa mumuyole mumukwasa abanubbi mumugambe uyo yagule police eveyo bamulekera abanubbi ateese nabo Nubians. When I see violence I clap my hands esegugubye erwanyisa bujozi nabaga nti ewaffe gundi sirimu gwe nalabe ewaffe simulabangako yali atamza bigere sirimu nga bayinza okudya omulwadde kuba baali bagagga nga basobodde Tanzania ne badya omufatiso gwa siponyi ne bagusalamu ekituli ne baguteekamu olukoko ne lugenda mu bbafu ne baddira obunyuma ne babuteekako anti ayiwa buyiye enviiri ne zikunyuka ne zigwa wali ebitundu ebyekyama ng'okyali mulamu. Is this the stream of today? No. The body built itself. No COVID. Tajja kuvaawo. Era yegundi Magufuli yasoma chemistry. Bw'osoma chemistry bakugamba ti virus jeko mukwata abantu abanje gwamu amaanyi. Kiwali Tanzania yeri tabifaako yi musajja yasoma chemistry. Kite bifaako. Asooka alumuyisa bubi. Owokubiri ne muyisa bubi. Owokusatu beweddemu amaanyi. I'm not saying it to encourage it. No. Naye bo bali bwe bagamba. Kakati nebine byokulonda bwe biri. Nti violence why? Batubuuza lwaki abaddusi batula wansi abasajja baba science kyembagalako. Why am interested in research? Abasajja ba science abo batula ne babuuza lwaki tukebera abaddusi abava mu Ethiopia na abava Kenya lwaki badduka nnyo distance runners. Where do they come from particular area? Ne babuuza emmere gye balya ne babuuza train bakolaki. Naye omusajja omwe yasoma psychology yabaga nti nedda byonna babifaananya n'abalala naye mutunuulire baavu bajja bamalivu. They are running away from poverty. Ekibaddusa kuwona bwavu. Nti ekintu kyonna kasita mukirabako ku kyalo nti oyo yadduka n'agaggawala. Osanga family nga zaba amaje nga ye mu family yaabwe maje
kitawe yali musematalo wokubiri nani nibwogera mu Europe na wa nti era you find nti abaana abange bayina subject ze bakola why basanzeewo ebitabo babisanzeewo si bya kunoonya ngafe byetwanonyanga ngunyonyola kitawo nze kitata wange I remember twali mu P6 ne batuka tugule geometry sets zagulanga sinje 8 shillings nagenda ku somero nti bangobedde omukebe nabaga nti omukebe gukola ki kanti sibayi basoma geometry bichi nti kati asomye byali berani biyambanga mu basave omponyeza sakala mwana nkubera musave teya gugula aterwati he refused nababuuza nti ezi namba za geometry mu bigezo zijja mmeka zajja nginyamba 2 eza geometry 2 numbers naga nti azibuke ate kwatano gwagwe 2 okujja konga mwe musomesa kakati alishiwa atante ajja 2 zokka niwo bira umulaba muyita kikuja liwe bukobogo naye ina abana banji nga bwakabala sinye 8 gwengo okisobola fwe twasomera ng'ekitabo bekigwako 48 pages ng'ojja yekirala nga ova kuttako kuwandiika nodda kabaawo I'm not young era nga desk zirimu bwino yajjanga abasomesa bekoza my first time to hear the word envumbo nti ebigezo byajjanga ku police eggulo limu ne babibikkula nti birika envumbo ekyaliko ng'okubba ebigezo kuli luddawa. This is why we come from the villages. Negati babbe ebigezo. Standards you good. So therefore, kakati when I analyze all of these things, mbitegeera nti why are you fighting? You are running away from poverty. The only way, the cheapest way a person can get money in Uganda is to be in politics. Kakati naye akava Makerere ayagala. Na feri ye walala ayagala. N'abaddeyo naye tagenda kuvaayo emboko kevuge ate temuyina guidelines. Nze nagenda okwesembawo ne bagamba kitange temutabani w'abantu bamwagala naye ali alogant which is true. Nti nze nfukamire basebo ne banyabo abooluganda abakona b'emikwano nsaba kalulu nti nfukamira nze batano wayiwana Mirundi nagenda okunoonya akalulu ne baleeta omugenge musemenyi omugenge mukwate mugalo nagamba mumusookemu titwabagambye takisobola oyo omusajja oyo mulenzi takisobola tejja mukwatamu nensanga ekibatadde wali kitasinya mannyo ekiri ku ndeku ekinywa oyinza kunywera ku ndeku n'oyo genda okuwa ennyoko nga munywera konde byaki nti nze nywe ku ndeku n'oyo kolwakalulu take it. Why? I have other things to do. Kubanga ne bwe munaakola mutya mwenna mweyitanga ba federal nembabuuza nti if all of the people in Buganda ba federal, which means then we shall use another criteria apart, because if tutwalako omuntu omu mwenna muli ba federal kati kitegeeza federal is no longer an issue. Federal is not going to determine nembaga federal teriyo nenanyiniyo yakakasa teriyo nenga bababyo bulu tunona federal namboze yajja nembwa okukima federal embwa enjizi zizamusooka okuddayo yali ayogedde ku federal. Nyamwe risk taker tobinkozesa kubanga mba mmanyi nti kati ate abaddeyo ayagala nnyo okusinga ki ate agenda ye kati bamanerenda batwala amayumba kati gabantu you know mumwali mukozeko statistics nti ababaka ba parliament okuva mu CA the mortality rate of MPs is 100 MPs per election. Ababaka 10 tebakomawo. Ababaka 10 atano gafa in the first 5 years nga bavuddeyo olw'amabanja. Ono abesimbyewo abagudde bafa. Why? Ono manerenda bwoba wawangudde asympathizinga naawe amanyigo wafunye omulimu nebo batu wawangu that's why nti akalubo takegendeza kakwavuwaliza ddala manerenda akwongera sente endala ujje mu kooti owaabe ne weerabira nti anga abantu bano gye bayinanga akaluka akaggwa tebagenda kubeera nayo after 6 months okujja mu kooti obaleeta bawa obujulizi obaleeta nobawa n'ekyemisana ne transport
they come more burden to you. Abakulima nti bakubidde gindi. So akaluketa aga study. When you have something else to do to be intekamu. Because not all of us are going to be ministers. No. Kakati nkuga nti kalimu ne science. Ti ono yesibye ku Bobi Wine, muwagizi wa Bobi Wine. Ataba babakulu bamuyise. Ndi nkubulidde. Abalamuzi. Anti buli muntu yenna gwe kankubulire. Ekyo tukita reverse psychology. Nti President Museveni kasali organizing Bobi Wine kiba kitegere kasaya mwanukula mu baluwa na mwanukula nabaga kakati Bobi Wine aze kudala dala mukati mucha mwanukula bofuno mukulu munne ya mwanukula era nabagamba nti Bobi Wine the moment the president responded to Bobi Wine's missive nebesije bwe yamukola kati mu mugule issue negezi wa president eda wala disi no kakati bano bakugamba tunoli ya sequence nanta babamuga ntaina buyigizi bali babatidde ne kayunga mbo bagenze kunonya buyigizi ya somera singa bafutu mune bachaso omutwe agabigettaka kakati lukwago bamuga ntaina buyigizi mwera bite lukwago ntaina buyigizi teyafuka meya nanta batiyafuka meya teyafuka gundi MP. Yes, why nti abantu bagamba you make this person a victim. Mu Uganda temuli muntu ategera buyizigirize bwa muntu. Sebagala yina certificate of attendance London Chamber of Commerce. Teyayitawo. Baba kubira aberi ne babagamba nti certificate yenu yammwe ne babagamba twagigabanga myaka jata n'essomero lyagalawo. Tetumanyo bagiina yerika akafananyi. How many people bebaga nti basoma abalamuzi baga nti basoma? You think wali wamulamuzi nzogamba Bobi Wine wasoma aliyewo mwita werwero omusiru akwata lutamaguzi kwogenda kubeerawo. That's politics. Omulamuzi omugezi yabadde mbali yabagobyo obugwagwa bwabo nti Bobi Wine you are forcing you come here ne segona nti it is my right ogenda mu radio y'omuntu. How tomorrow you say that it is a right to sleep with somebody's wife. Obadde mu parliament Bobi Wine ne banno babesi ye bani ne mutegeera nti eriyo okulondo kwa science you use radios. Why didn't you start yours? Kakati kana kasajja kamwe kakolaganye ne Dombo amagezi ge bayina ku basente za Museveni mbu Dombo tujja kusasulanga airtime. Why do you pay Dombo? If these people cannot manage their airtime, buy them underpants. Obuba juzi nyizo okukola recording wano nenjitwala ku kizindalo ky'okukyalo. Hey, waliwo radio ezisawulirwa mu byalo. Radio zo mu byalo bweve nongo owulira radio emu mutukira mu Lwera ngeyingiddemu Masaka. Why? Tetuyina filter zizunga buzunzi bweziti aba yusindo zitibainda ba technicians bamanyi bintu ebyo. Radio ebako ne filter obutazungira mu ndala zineza wano tezirina okujja kondoza ngeya kubanga wotegerera nti gundi bachi batamanyi omulongoti ti waves eza radio buli lobera ziringa manvuli buli manvuli lobera n'omuti omuwanvu n'obugazi bwayo. These are the waves. Kati wesanga nga radio eziri mu Kampala kati ono omukulu bwe bati bwe bakola ayagala Dombo kuba beera bejja kuba Dombo bwe yengera ku program yange nimu nja kuba Dombo ne byemumanyika ebyeraka yebyedda nti mbana data obulunzi nti ono kakati target engagement target bane kumala kakati kankubuze mwemba lwanirira. Do you believe nti oyo omukulu okuteekawo omukotu gw'abaluwo? What does he want? Ayagala bakwate sente bazimuwe nti abooluganda mugende mu Bukedde, abooluluwo mugende mu Lupinyi, abaki mugende ngabo be bazina baziridde nani? How can you tell a man who is going to be in parliament, a man who can be a minister, that you must pay money? He should not manage his money. Dombo nkakutero kampuni simukabuli kumacha n'omukonja nakachwa ne amoto mu balanguzi aka wiki ejja. Yes. Obudde buweddeyo. These looks very simple but they are not simple. Nti mwebuuze nti ekibalwanyisa genda kukiika kiki ekibagaba komanye emiggo.
Why do people, why can't people, kakati mulinde people power, hizo baswaza, iyo ekoze dipi che yakola, dipi mchenana chiwali waka miufu, batula, uina diguli, uina emyaka, ichibino chikole deshi, na udeba biogera, tichibino chikole deshi, buobangu uli muto, nga waliwa mkulu, gwe batwala, kakati problem wewe yagenda okufuna, agenda okusikira ebizibu byaba gundi bano, benalimpita matakombiri, nti ojja kusanga MP nga ayina ebizibu bye omwana muto yali mukubye muyole MP ko bagenda okukuba kubanga bebetuza waggulu be bali ku clearing house without kamyufu how you know nina akabano kagenda balitira ekizibu nti olaba akasiki kafanana bwe katyo kinabera mu kalulu ate obakano ke batadde ba delegate omanye nti kati namuganza tebasobola mukkiriza kwogera akati kataka yayogera lwaki kadaka aligetimayizinga nti akaluka abadde katuufu ono otana ye tobimubuulira tana yakamukkiriza byavudde mu kulonda why obululu businga abalonzi obungi ba delegates abatono bwe bati okufumbira ab'omumaka g'emmere kyalemye tango odo yafumbira essomero okulonda mwali badde mu kwongera nayo okulonda kwe nale mukwali yeyongeddeyo omanyika kati ekikulu ate tebaagala kuziba loopholes kati babaganya okubyogerako nedda it will not help you mizane bwebba omuguzi esobola n'okubba egundi nanyini dduuka this one will help you to handle the final stage if it is tunga tana bwagamba nti ba delegates bali batono okusinga obululu mwaba abatono abali limited even the president endorsed it. No, don't hide behind the president was not a supervisor. You say what this is a question of tallying tana kyayogera kyetagisa hichi bwe gatta obulube wa muwadde nono bwe yafunye bufanaga bumubogatta be ba delegates simple matter kati yefu mumubanga ako ke mwasoose kabalemye ate ne muta ku stage eyokubiri then you are complicating it wabo kubanga tebajja kukkiriza nze mbabulira na wali kitabo nemba gamba mu Uganda temuli mu muntu ukani concede defeat tali muna congratulating munne tali yote mujja mufunayo era mugenda kufuna ba independence bayitirivu nnyo ate muli mu ne mafia yeyiye mu sente mu bana abena abo opposition n'ababo naye gukaba marokola finalist njagifulumya njagibalaga nti ono mafia ono wa mafia nono wa mafia mbakube kutaka